Ekichoko Jakabaya, to be honest, abantu banyiga bunyizi ngoze. Twali yadde yenyenye yadde n'omu era yava ku stage nzenga ne mugumyako ne mubuuzaako awo nga manyi nti ayinza okuba nga yeeraga nga basere bwe babeera naye nga musajja bambi mukaka mu down to ash talina mutawaana. Wayagadde masannyalaze kanga kuwe ekisooka Dr. Kwefulukuta toyina model authority yonna. Kigambo kiri moral authority moral anti ondabisizza baite bakategedde njagadde toyina moral toyina moral authority yonna okwogera ku Kojja Kabaya kubanga nkusinga buli kimu ku internet anti ku internet kwe tuli musingirako buli kimu beba bigambo by'amagezi byalowooza nti byasobola nze naye ani asinza okubyo oli motivational speaker ani asinza obyo era okyusizza obulamu bw'abantu bameka bwe nkyusizza ku internet bwe kuba kwogera bisanyusa abantu okinsinga ekyo okusanyusa abantu bo buzibu bwe balina buli bumu amagezi amatono balina mangi batya ye amanyi buli wamu balina kwogererawo kintu ky'amagezi ffe tutambula n'embeera ey'obudde nsobola okwogera ekintu gwe kyolabanga ekyobusiru naye nga kyekyamagezi mu kaseera ako kubanga ono awulira kyaba yeetaaga essaawa eno okategeera kakantu Kwefulukuta ngenda muterawo emiliyoni 5 ye tagenda kuteekawo yadde 10 bwe tuba nga twogera by'amagezi bye byalowooza nti abitegeera abinsinga tugende ku kyano yonna ye gyawulira gyayagala oba Kasuku Live oba Sakozi oba ani oba Kojja Kabaya ofiiso yenna ye gyawulira nti gyakola ki gyayagala batusetingira ebibuuzo tubyanukule naye ku panelikuza bukugu nga temuli byabwakojja tewali byabakojja bwampangula muwe miliyoni meka Kwefulukuta nkusinga okutegeera siga nti totegeera naye ntegeerayo kunze esigala eri wansi naye olina bangi bosinga okutegeera. Ekyokubiri bw'oba okola analysis sooka otulolowooze kubanga n'analysis z'okola tozitegeera oli amateur. Posta gy'oyogerako Kwefulukuta yabaddeko abayimbi bakomediani ne Kojja ne Ssenga okitegeera King Saka ne Juliana Kanyomozi ne Irene Namubiru lwaki tobanenye okuyimba nga ate yabadde comedy festival babadde balina kuyimba kuba bayimbi bakomediani bakoze comedy kuba baki bakomediani nze nakoze ngani ngakojja ku posta ndiko ngani ngakojja natume yakoze ngani ngasenga ku posta yabaddeko ngani ngasenga kati Kwefulukuta addo yagalanze Kojja Kabaya njize nyimbe bankole comedy kubanga wandigambye nti yabadde comedy festival kituufu wayogedde n'ogamba posta yabaddeko abantu bangi naye ne weerabira nti kuliko ekigambo festival kitegeeza ki kitegeeza ekintu ekitaba byonna ebikujjuko ate kitandika ebikujjuko kitandika misana abantu bazze kiro eyo nsobi ya mutegesi ekyokubiri bwandinjogeddeko ng'ogamba nti Abitex yakoze ensobi okuddira abasomesa emisomo gy'ekikulu okugiteeka mu comedy naye ate era nakyo kijjukire nti Kojja ne Ssenga ayina akalandira ku comedy kubanga comedy kitegeeza kusesa kusesa ogenda kwetegereza nga omuyimbi ne Ssenga oba Kojja balina akakwate ku comedy kubanga batambulira mu mbeera emwesesa tebaleese mwasomesa ku bya bulimi nti oba yababeera mu comedy festival n'omukungu Simon Senkai yandibadde bamuyita ajja asomese ku byenfuna naye teyabaddeko kuki ku posta kati Kwefulukuta nze yazze nenkola nga Kojja kyalina okukola ate ompita otya omuwemuzi okitegeera kale bwe mba ndi muwemuzi kituufu naye mulidde mu kiseera ki era nasasulwa kukola ki nze ndi Kojja era nazze nensomesa ngani tewayimiridde ku paaka nkadde tewayimiridde ku kizimbe mwakeedi tewayimiridde ku kkubo wagenze mu kifo abakuŋŋaanidde abantu abakulu abawezezza emyaka 18 n'otandika okusomesa ate nze Kojja Kabaya ndowooza Kwefulukuta mulaba ng'omusajja ne bwaba si Muganda aludde mu Buganda amanyi ekigambo Kojja kyekikola ki kyekitegeeza bye nakoze byadde tebijjamu bwa Kojja byadde bijja mu buyimbi oba byabadde bijja mu comedy kyesaategedde ye anjogerako ngani Kwefulukuta onjogerako nga oli ki kuba nze Kojja Kabaya gw'oli ki Kwefulukuta kitegeeza ki
Fuba gongamira ngambwa akola ku radio. Okola ne ku radio. Wefurukutira kubita kwatako. Bakyakozesa n'okukozesa omanyira abantu. Bakyakugamba nti nga tonnatuuka. Tomanyi na ssaawa z'olina kuzuukuka ntuufu. Teyamuzaala ni yaganja omuzadde asobya. Nenyumba gye balimu nze nagiba wanno. Gye balimu. Gye balimu ekayirike. Kati bambi yogera bitono. Yogera bitono. Kubanga sisuubira nti muze yogera genda buli omu ogamba bannange woloola ate ekyo tekyetaagisa sisuubira nti kiba kirimu. Mamigaalo jangu antulabe. Mamigaalo soko gye tulabe naye teesekala ssente. Hello. Wangi mamigaalo. Bana mujebaleko. Kale mamigaalo nawe jebaleko. Kale naye kakati. Muzeyi alaba atya bwagenda n'alima. Zada kajja kola zakayina. Tofaye. Subuga. Tujja basobola. Katonda ajja tuwa abaffe. Jesus. Hey! Ha! Oh my God. Did you? No. What? Okay. Hello. Headphones. Vai fa vidinho, No. Gary Scotto. Hello. You don't have future here. You don't have future. You can never make To the Truth Media, go subscribe, follow. It's a Monday, every Monday to be on the Devicom. Niyo dukanya abantu bawulira byoyogera. Ofi bande safu banam. Obanga damu buto start. Okay, it's a beautiful Monday. Yep. Monday to be on the Devicom, one of the Truth Media. Okay. To isamu, ebintu bibadde mu weekend, ebintu byetwaleka nga Monday liwe twali naye, tubikubaganyako ebirowoozo. So ino Monday tulinamu bingi nnyo, tulinamu Muwanga Kivumbi was re-arrested. Yes, ndowooza luli twali tugamba tewali musango, kundi tunamanya gyali naye nsuubira bagenda kuleeta omusango gwa hate speech. Nsuubira in courts nsuubira sawa yonna gujja gumujjirako okusinza ku bigambo bye yayogera. Ate najjukira n'akalulu emabega kawo baayise etteeka teri kuddamu kwogera ku First Family. Yayogera ku CDF n'ayogera ne kuki ne ku ne First Lady. Etteeka lyayita balireesa sini naye ndowooza bakyalikolako naye nga baakireeta nti tokkirizibwa kwogera ku First Family okuleka ng'ofunye olukusa. So tuyinamu Bebekulu yaguze ennyumba ya Kawumbi no ya $1,000,000 eya $. Nereeta ensasagge kuki ku internet ne bagamba kati Gravity waliwo tulaga nti ennyumba ye erimu lift teyenkana yadde akawumbi akamu bwe kati omusajja yaguze ya buwumbi 3 n'ezigwamu. Kitegeera $1,000,000 eya $. Ennyumba ebadde emaze ndowooza omwezi mulamba ku internet nga bagitunda. Yes, Bebekulu n'agigwamu n'agigulira omukyala. Ndagirabako nga bagiranga era nabo kye baakoze Zuwena yakutte posteri gye baali balaga nti no bagitunda n'agiteeka ku page n'agamba thank you so much mwami wange Bebekulu nga kiraga nti evudde ku market kipande nakyo kyonna tukijjeyo tukitadde wano. Okay, tulinamu Kabaaya nani ni musajja w'okwefu n'obuzibu buba ku gundi ya Bitex show gye yategeka nti abasajja tebaasesaayo yadde omulema bajja bawemula tebalina byamakulu bye baakola. Bamukoledde vidiyo bufukunya ne bamugamba gwe nga ebintu wewabirabye. N'olunaku lwajjo nalabye ate era Abidek teyazikizza kyeyakoze n'antuma enkoko baana teyazikizza. Yagambye gwe ataleeta yadde omulema tolina gwosesa gwavaayo ayogera ndowooza yesaawa noonye ku nantume ebigambo ebimu abinziriremu nga omuntu. Okay,
awo wenyini we tugenda okutandikira. Devicom yesimbye okuba chairman awo no oba chairperson we muri recording emboozi mukati olumalo okulya nga mbagobawo oyagala tugobawo tulina mutata wa Chosen Becky ali ku muwala we amukakkanya agamba ye oluvannyuma lw'okugaana okuddingana ne maama we wekumuggyako buli kimu akodi mutata wa Chosen Becky agamba nayo we basula we beeyagalira ennyumba ye yagibawa Chosen Becky ba Chosen Becky we beeyagalira taata we agamba ye yabawaawo Chosen Becky tazimbanga yazimba anti kati taata ye muzadde we asobola okujja nga mission kusuula akulabisa nina uliraga bayagala kumusondera piki emabegako if I'm not mistaken nawulirako Chosen Becky yagulirako taata we piki emabega ng'era abuulira ku luguudo naye kati oli waga nti ebintu naye abitwala ndowooza bebimu ku bintu bye yatwala kati ayagala musondera piki ayagala bamuzimbire ne church bikaweefube gwaliko yeegase ne bakadde banne ku kyalo bali babiri ne bawera basatu olabikoja kitoosa muri bibi kati wetugenda otandikira Devicom zonna zigula season 3 kwe tuli gende wa Crown Japan katwe bw'otuukawo gamba nze ku zonna zigula season 3 nalabye Crown Japan ng'agenze ku webatundira keesi z'abafunga naye agala zikolamu zonna zigula akalawo kajja kumuttira ako nze sikasobola nagamba eno business nayo bangikolemu zonna zigula kajja kumuttira kitegeeza fiisa bangi ofune keesi ku layisi kakati zabitegede naye ng'otuuka ku Crown Japan kuba kwena essimu oba oba tusobodde kujjawo kuba ku 0702 115727 gikubeko osobole okuba nga ofuna Devicom oba ejja kuleeta David eddala gwani Lubowa David awe nga asobodde okugula bulungi ku bantu sokotumire ku Rashida mutumireko Madamu Rashida akutumiddeko mu buwaze mbalamusiza basomone banyabo era gye musizira okubanga mutulaba Madamu Rashida akutumiddeko nnyo mukwano gwange tinkwagala nnyo naye weekolemu omulimo n'omukulu awo obudde nga bukyali muleetesereza ebipande ne mukulu Karama Madamu Leste sente za bipande Madamu Mirembe monongo abamwanyina wa Lagadi ng'oli mu US naawe nkutumiddeko nnyo yakutumirako Doni Vicky nga nawe oli Dubai kutumiddeko nnyo mwanyinazo ogamba otya Nakato nkutumiddeko nnyo ogamba otya mwebala okubanga muweereza mwebala okubanga mujja ne mumpagira bwali ku Japan kati ntumiddeko abantu mwenna abajja ku Japan kale noga nti ono yabanguzi atali kinoomu bwalamuza nogamba kasoke manye ebbeeyi nsonde empola abankubira ne tusindika ebintu abamusindikira messages abasindika abantu batukubira nogamba namba ya Devicom bannange buli ajja n'omuntu akubira n'akubuuza amannya ga bbeeyi ya kino wadde tabuuze naye abalaga nti no at least nenebaza n'abatagulako ne mujja ne mugula walala ne munkubira esibali ne mumbuuza kino kinatutte kikola naye nga tokiguza na mu dduuka lyaffe weewuunyi nakulengeddeko awo Crown Japan naye neguza firiji wano naye kasobe gibanguziza nnungi nammwe mbatumiddeko nnyo ne bakikola bakikolera ddala nammwe mbatumiddeko nnyo naye nga nyo okubategeeza Crown Japan weetulye katwawo opposite Musa Bode woba ova mu tawuni Crown Japan weri ekyemmanga oba ogenda mu town Crown Japan weri ekyengulu ne Kumba complex ab'ebwayisi gye bali ate nga bakyali baffe nakuba nakugamba oba kino kikola nkulengeddeko awo katwe naye mbadde nguze firiji wano kanji kusindikira okukola boba enaakola bulungi oba bayagala kusaaliza ati siguze ndowooza kyebabaagala namwe mbatumiddeko nnyo naye nyongera okubategeeza nti olunaku lwadde lwakiraawo posa yaffe neefuma naye nga buli kimu kyawedde enteekateeka zigenda mu maaso okay kati awo tugenda okutandikira wennyini Devicom wavaayo wano n'oŋŋamba emabegako ate obadde okyogera nze sina era serious mbawo tenimulinda banga neesimbyewo
Kuba ebintu bigenda tandika okujja bye bagenda okukozesa mu bululu okugamba nti gwe wali oyogera bwoti ne bwoti. First clarify that tugende ku kwesimbawo okwo. Anti Muganda Didas kankubuulire. Yes. Omuntu alinga nti bwe yakaabye olwo n'ekya watukaaba. Gye tukumugenda nga tukula. Waba weesuubize tukola emabega mu maaso tugenda nga tuzitereeza. Gye tukumugenda nga tukula tulina gye tulabamu ensi engeri gyegenda ekyuka. Olunaku lwajja osuula olwaleero. Olwaleero lulala n'olwajja lwabadde lulala. So buli lunaku omuntu gy'okumugenda nga weetegereza ensi ogenda okyusa obwongo bwo obwongo bugenda bugaziwa n'olekera okulengerera awo n'oba ng'olengerera eri. Kati gwe watandise okulengera otusingako. Saatandise okulengera kubasingako. Naye ndi mu kutaggula ku bwongo. Kubanga olaba ekifo ky'abakyamaani ekyo. LC1. Abantu obukulembeze butandikira ddala. We wakyasinze okuvaako ne mu recording andi ku kamera. We wakyasinze okuvaako okubanga omuntu tewali naye ndi ku kamera. Munnansi ndi ku kamera kamalize kubire. Wakyasinze okubanga munnansi omuntu omunaku Kadaama omuntu yenna ali ku kyeyi ali yonna gyali atali ku ground abbibwa ssente ye gyakoleredde ebbanga eddene kyokka nga ate agimubbako munnansi munne muddugavu munne boogera olulimi lumu. Naye olina mugamba nti omwana oyo bwe tuguliza ettaka eryo amaze ku kyeyi emyaka 5 kyama nassaako omukono ng'akyo nti omwana bamuguza ettaka nga lya mpewo. Naye nga gwaliguza bamugende nti ali ku kyeyi amazeyo emyaka emeka 5. akati kitegeeza ali mu kutoba. Bw'aba yagenda mu mwaka ogusooka n'atagula kitegeeza ssente tezaalabika azze azisona mpola mpola. Kati waliwo ebintu ebiteekeddwa okukyukamuko obwolumu. Nga waliwo ebigambo ebyogerebwa ng'olaba nti ensobi zikola abantu balamu ne zigonjoolwa abantu. Nti essaawa ya leero nze nyinza okugamba nti nze n'okwagala okujja nga mbadde nzira kwesimbawo njya nnyo nga fokasi yange eriko abaana kuba nze ekyadde abampagira basinze okumpagira n'okumbeererawo n'abalala sigaana. Naye Dias mwami walukage ebbanga lyagendera wa meeya bagamba yakyusa ebintu bingi era bajja kusigala bamwenyumirizaamu. Ekyobulabe ffe kikyasinza okubeera nakyo tukola kubanga twagala kubanga wetwebaka ne famire zaffe weyeebaka weewummulira. Naye tumanyi kyabulabe kubanga wakedde ku makya n'ogula ettaka ne bagamba nti oguze empewo kubanga yali kirozezzaako emirundi emeka yali kirozezzaako emirundi 2. So ebintu bingi naye ng'ekisooka kyabyo n'obukulembeze bwennyini buteekeddwa kutandikira wano wansi. Abasajja babadde mu buyinza olinagaa najja ne Pulezidenti Museveni ali ku bantu akulembera ali ku bantu afuga teyeenyeenya tayina ssuubi lya kuvaawo. Kati ne otakyogereko tujja kusibwa n'okyogerako ojja kufa. Kaakati kabajja abantu basiguukulirewo tubalage nti buli kimu kisoboka. Kakati Devicom manifesto eri ki? Ebiruubirirwa byo mu kwesimbwawo olaki kiradde nkugamba nti nze tageti yange abaana abasindika sente bazibatabbako nga oyinza okugamba nti omanyi abakulembeze agalali nga bakwataganya ebintu bingi. Nze njagala we naabeera nkulembera twerage ku ttaka lya mpewo kubanga kyankwatako fokasi yange wegenda sigenda kuwambagana na bintu bingi. Naye tosuubira omuntu yenna okuguza omuntu ettaka ery'empewo ekyo tekiriiyo. Saagala kuwambagana na bintu biki bingi. Fokasi yagambye njagala ebeera nti omwana waba asindise ssente ng'ayagala poloti ye ebeerewo esooka ebeerewo ebirala tujja biwambagananamu mpolampola. Naye nze fokasi yange sofa kuba bulooka baffe baguza abaana amataka ag'empewo. Era tokisuubira awo kati ola era ennyumba yawe tebagikonya eyamukadde oyo eyo wali mu bitaala. Tumanyi ennyumba ebadde ebeeraawo oli bamuguzizaawo najja n'akoona ennyumba n'agiyiwa. Naye kyogamba kyema abantu bakimanyi abakulembeze baffe abamanyi buli ekigenda mu maaso nga batubuddisa bwe kigenda mu maaso baba bakimanyi. Kakati ate kano akalulu kaffe okalaba tulaba nti twalonda akuba pulezidenti oba akaba MP ogenda kulaba omuggo mukana akalulu bagenda kukuba omuntu. Banalabye Kabana ng'ayenda osinga abantu ne ŋŋamba wansi batuuse. Anti eno wansi
yalegera okusobola okusimba amakanda kasofuna amakanda eno wansi ali kyama na amanyi nti kati dayasi mutaano wa gundi tatuwagira kyama ni omutuufu amanyi nti oyo mwami dayasi oyo gundi ya muzala family yo ya DP kuva mu buto nono omwana suwa tajja kutuwagira katumukyusiza kututya kakivula nti eni ali mwetekedde okusimba emirandira eno wansi okulaba oyaga toyagala etekedde okujja akalulu kubanga owulira ne sebe bagenda kuteeka mu kalulu nazo mpitirivu naye tekiina mutawaana bwe wooli ateze nyina gyendaga nze wendi siina gyendaga wendi wano awo wenyini we tuli kodingira emboozi mu kati awo wonna gwotwalawo ola okusalamu awo ewa Deriki nokkiira paka eri wansi ku dansa ne weetolola era omala okulya nga mwabe emboozi mu katimba gogawa lwaki gwe togenda kudda mu mboozi mu kati nja kudda nange ate ng'onoobeekolera wange mujja kubirikodingiranga ku ofiisi yange sibasaba mbalagira bulagizi ate onayitamu sinayitamu nja kuyitamu naye nja kusooka kwebaza bakyali bange mwenna posita njaba etambula Bobby Rush nakulabyeko awo waddoni questions ng'oli mu kwogera kyokola kyakabi nnyo awo anko Namaliirio nkubidde posta bate saagikuweereza nsonyiwa naye nga nkulabye Mondi Raymond Jemba Hanayi naawe omuganda nkubaza ono eyasookedde ddala sokuwulira voice yono nga nakata posta bwenti ono gwe nasookedde ddala nga olwa Joseph Ngoma yagambye nti omukyala yasooka ogula tikiti nange yasookedde ddala okunzaamu amaanyi akubagamba yabadde muganda wange Dasi oba muto wange yasookedde ddala Kyamaani Ali Kosovo nkutumiddeko nnyo naawe Buulu Mukasalumbe Musolo Buulu wangambye okumpa emitwalo 2 naye ajja kuwa tobuusabuusa bantu ajja kuwa sali property nakafuna abamataka aba nga bakola ki ate bweyagala olwanyisa be basookedde ddala okujja baagala okuteeka mu katu basali property ekayabwawo okutumiddeko muganda wange Aji Shabani naye nkutumiddeko kati gwe kyoba omanya for serious note zosereza ebipande zigenda kulabika olaba ekiro lwatwogerera abadde bakansuubiza ssente ekiro bwagenza okukya nga singa nga bakansuubiza $1.5 kati kambuze mulimu ab'ettaka bameka wano tewali olisali yankubidde ali eri Kayabo anti balina essuubi okujja bafutyanka eryamu naye twajja kulifutyanga njagala omuntu atunda ettaka ng'atunda mazima meereere bannange Dastof bannange okuguza ettaka erimpe oyinza okuwulira ng'ofa kubona obusente bwe tusonda obusonzi n'owaayo $1,000,000 n'owaayo 2 bannange owulira ng'ofa kati stamp onompaamu n'enkwatamu bakyamani mweddeko stamp onompaamu n'enkwatamu stamp egenda kubeera ya Derek kati nze nakwatamu ki ate saagala ndabyeko mu group abadde batandise okwewa ebifo balabye uwa mu group ki eri ab'amawulire yeno oba kandabe yeno disani yaliwo oba simutegera bulungi agambye yani disani agambye yataddemu posta aga bannange omusajja tumuwe muntu waffe n'ajja n'agamba okay bannaye eno Salome yassiraje n'agamba bannaye tuyina ofuna ssente Chairman Devicom vice we ye Dayas nantaginga ninseka nengamba ye kifunga bakimpadwa defense ye Duncan okitegedde nagamba nze muwanika w'ensimbi ate naye okuwanika bw'ensimbi nange nina okuba mu kirokero nalyoka katuno wabaawo no gundi Rayani ono yabatangize mu Duncan ye wa defense n'agamba Ryan n'agamba olwani akulira ensonga z'obwegassi kati bannange ate Rayani aliko ate no kati then ka gundi Edios Media ka Edi Chicken ne kagamba oyo ye waffe nako posta ne kagira ne Edi bagamba go mukuboka gamba yayita simanyi Edi baga atalimu Edios Media baga atalimu simanyi niye ng'embeera bweto bw'erimu temufa akaluka mu mugongo nga tukumanyi tukulabe ew'omulalo kagenda kubeera ka mugongo oyimirira n'otula mu layini ng'olaba nkalu
n'ogwawo ekigwo. So kati njakwata video ate nga ndi mugongo. Njakusobola kulabula bonna. Mulonda ddi? Abasuubira okujja ku ne bakabafa tubyeteekateeka ababitwala. Okay. Njakusobola kulabula bonna abasibula okwesimbawo. Ng'olabye posta eno. Bireke. Stan Takema. Omanyi mulina olunyomerezo. Stan Takema. Sakozi Faruku bannange badde mwerabidde. Agambye nkuwaga ebitundu 10 ku 10. Sakozi ne Dankani. Waliwo n'abanyiiza ate obunyiizi. Balabangaza ate zagenda okubayitako. Ani yanyiizi? Balabangaza agenda nagiweereza Boss Amin. N'agamba ki? Yansekeredde busekerezi. Boss Amin ebintu byokola ebyo. Alabika yasese mu nseke okuba nti musanyufu. Boss Amin twali mu kalulu ka muto waffe. Akalulu manyi kyetaagisa. So ntwala omukisa okutegeeza mukadde wange tinange nzize ekirungi nzaano makinde wempangaalira. Boss Amin kiri gy'oli okugamba nti bano bonna abaana abakulu bonna abadde bagamba nti mugenda kuba bipande simanyi kukuuma byonna enteekateeka ozikoze bonna bakiveemu kubanga tugatandika operation ddo ku ddo akuba aliwo yaŋŋambye mbwa abantu bakyamaani babawandiisa dde abagenda okulonda mwire abantu boolina mu register bantu abagenda okulonda naye nakyo twakisalidde amagezi ate abantu be babasalirawo anti bakyamaani awo kyangega ekyamaani wabeera ku kyalo abamanyi abantu nti ogundi akati asobola okuleeta abantu 10 ab'oku kyalo n'agattamu abalala 10 ne beemikisinga muli kati gwolaba ono mutanu wa gundi no kati ogalokera baddeho nga naye omumanyi kanoobeera confuse mu mutwe gwo kati enkola gye bagenda okikolamu naye bwonna oluba n'asonga jasinze mbadde bagabugambi omuntu tagaza n'atumya essuuti tagolola abireke eyo mu kiyembe batandise ogitunga essuuti ginatumiza Rashida gyagenda okuleeta okuva eva bweru essuuti egenda kuva bweru. Okay. Essuuti egenda kuva bweru kati bakyama kibateekeddwa okukola bateekeddwa kujja mu mugongo wange nabo kubaza ate obona avuganya ono owa wansi wali alina ebibaata Kayongo Kasimu alina ebibaata sikwogenda ovuganya yali abeera ebweru ate oyo mukadde wange ngenda gendayo enkya naye ndowooza agenda retiringa guno tadda ne wana abaana kumwe ngenda gendayo enkya omugambe nti kite mugambe mukadde wange si alina office mu garaji awo mu garaji awo mugambe mukadde wange mukulu munnange okusaba buwagizi ddako wabbali tuyinza butakyusa office sigireka mu garaji awo nimbanga musasula ali ezaabu tumuggyako bujja sitampo n'asigaza eza rent wanaagaana naye office nga yakukolako nnyo tujaji abatuuze bajja gitereeza singa balala bye bakolera bajja gitereeza kirungi ndi waawo kati ono mwami Lule yayanguwa obudde nga bukyali mulimu abagagga asinga mwayanguye obudde wajja ne mukola emirimu ne mugaa nti posta tuzikutte wala akube posta mu zooni ewo mwonna tugenda kuzirimba awatali waffe tutwala zana okugendako e Masaka bamoze era weerinde genda kuba posta zigendako e Masaka Kasuku nakusindikidde posta naye ndaatokola reply saagala obeera mutwe gwaguba nakusindikidde posta yange kamwana Kasuku gwe saasindikidde posta eyo mpozi nga balina kulabira ngenda kusindikira nolaawo wikyeddeko nga siikusindikidde gwe kireke era togikomentingako kubanga era olwobe sigenda kusindikira golane wiki kubanga nkyasindika nyola asize mu inbox ne njikusindikira nga sinaba kwerabira gugite ne wogisanga giyiteko buyisi gidiritinge ovumato wana gireke totawana yadde okumpaana kubanga nzisagala kubekwekerera mumanyi mulimu abatanjaga nanga nzate nga mbaagala naye gwe gireke gireke business egende maaso kati wano tulinawo mwami Lule tulinawo Sula Motors tulinawo Kalungi Kalungi oyo nga mugumu mujje ku listi naye kakati awo tulinawo era wamenya abagaga tulinawo mwami Lule paka last tulinawo Ajaluna Mubiru Sekyandeemu tulinawo Agisula Moto Sula Motors tulinawo mwami Kalungi Jovia Jovia City
tumenya bikonga awo tulinawo Jennifer full figure wali ne wali tulinawo ani omulala awo agaga bati bawudde yorozo agaga nga batini mwebali jesa bamubeera bidde ngani mwebali ne Oscar yagala muteeka mbagaga Oscar oli wakayimba wali Derek Phones Derek Fan yagadde kuba kalanga ate kati mwali naye utaliwo mubagaga alinamu asobola okuwa ekyataano se agambye ki abalonzi bo tewafutotandi Derek agenda kola ki abalonzi bo baleke olanere basaba Derek yampa sene mugamba azise ku simu nina lisenti zigenda kugenda nalinda nga nda message ne muga ndakumone muga Derek sente wazijjako nangamba ne message ino nchaji sente ne muga message watereka yachi nangani namanya ojja kujjo negani ne Derek tundo pastor ku saloon pastor pastor ajja kanonya pastor oyo no mulonzi wa kalulu pastor nenga sofa basomeddwa mwamirule paka lasti ajisula moto ekyande mu restaurant ajaluna mubiru Jennifer full figure kalungi Jovia City mwekole mu omulimo bakwetu mumpetu ng'obudde bukyali kubanga amanajibu agenda kulisa abantu yes tomugaya Grace agenda kola Grace kuba wa juice kati Kimbo bagenda koleza uwengo ye Kimbo wa buli addugala gwayoleza nenga akalwa akali babega ye Jemba Jemba Brian Mondi era mwamuyina ebibuuzo ebingi tubyolekeze bo naddala Mondi ategeera mu okusinga kubali naye sigeke kuba wa ssente ate najjalo buuza be mwatuddewo mu lukiiko ejembe yakulembedde komiti nzisobola kiyabaze kuba yankubidde na bukubizi tumuwa akalulu Jemba najja tumuwa akalulu Jemba gwe mbadde nga nti Jemba era of course betubatuwadde tukuwa akalulu bwati Jemba ina byagenda okuyisaawo mukwano tugenda kuwa gwe tukuwadde akalulu Jemba lero kyagenda kuyisaawo talina nakwani namaliri ndabyengazize ku komiti ndabyengazize ku komiti kakati nange mwennyini ntandise okutyamu totisa bantu ntiddemu tukuwa akalulu ange akati omutoza kuliko Mondi kuliko Brian kuliko Jemba kuliko Namaliri bamala lwakuba ekyenjalo kubasinza okugumira kakati Namaliri balina batakwatagana nabo ku komiti ng'obbi tebujja kubeerawo kati ne ku komiti kuliko batakana na Namaliri kakati ngenda kuleetayo n'abalala komiti eteekeddwa okuba nga tekwatagana obutakubateekeddwa okuba nga tekwata kubanga okugamba nti olina Namaliri anti Namaliri ye omuntu omu yekka kirooto kyantiisa asobola okutuusa ku lyengedde ate n'akulekayo ye mwennyini kirooto kyantiisa kati ateekeddwa okuba nga takuleka bigere 5 naye ng'embeera bwetyo weeri tujja kuba tutematemamu mpolampola naye nga weebale kumpakisa tubanga twogera ku nsonga wezityo banna twavuddeko kikirizibwa mu mateeka agange okay anyway tugende tuwagire Davicom asobola alina omuwa akasente akasobola omutuusa wali okikole mu mutima mulungi obenga tuli nammwe abaliko bachairman musobola okujja ne mungaidiga ne mungamba tuteekeddwa kukola wetu ne wetu tukwatisire wamu bino by'obukulembeze si byagamba nti tugenda kutemangana kuwangana magezi tuzzaako ki so kati awo nno tuvuddewo taata wa Chosen Becky yakakola live ndoza kati ziwera 3 akola ne live atoza babifunira bakola live mu kyalo gye bali mu kibaati kya gundi yaabwe people are not happy with taata wa Chosen Becky lwaki ogamba nti sibasanyufu no okusinziira ku kitimba we kyabadde balaga nti abantu sibasanyufu bagamba nti nno ebintu ebimu bw'oba otegeera status omwana wo gy'alimu kakiringa gwe okusaawa zino ne batugamba nti ani Derek alina waatuuse gwe n'ovayo ntandika okwekola obusolosolo buba tebukwata gwe mwana kitegeeza nti mu ngeri emu oba endala naye ng'ate ku mikolo gyonna tubadde tumulabangako taata we
kigambibwa nti ebintu bibadde bimuwa ebyebimu naye kye nategeddeko bwe babadde ku live nti obusungu bwe bwavudde bwatatata Kizimbeko okuvaayo ajje kwe kukera ku makya muwala we yamusaba baddiŋŋane ne maama ye bakole n'omukolo ye agenda gusponsoringa taata n'aluma ejjiiko omwana buli kimu n'akitwala nagaba bwe mbadde nkuwa sigenda bikuwa nga tobitwalira atali maama kati n'abisika mbu taata kwe kukuma live ndi mwavu nnyo n'atera okufa ndi bubi agenda kunzimbire kyaki kuva abadde abuulira enjiri akali Chosen Beki nalabyeko kujja Kitonsa era gwenasobola nga yogera ku nsobi zadde saazirabye kujja Kitonsa ng'ogyeko bonna baazirabidde ku live yakoze live zadde nga dozanga ng'ogyeko nti excitement kujja Kitonsa ndimu ku bantu bempa ekitiibwa naye ndowooza totegeera nnyo Chosen Beki ani kujja Kitonsa kubanga nawulidde agamba nti Chosen Beki kanaagula pikipiki n'agiwa taata we ajja kumulaba akamuvaamu kujja Kitonsa nze ndowooza abantu bano omuntu yenna mwaladdaasi kankuli muto wange omuntu okuzaala omwana oba olina by'oyagala okwenyumiriza mu mwana wo nze nja kusooka ku nsonga point ziri bbiri wagamba nti ayagala kumugulira pikipiki Chosen Beki alina obusobozi obulala pikipiki agimugulire ekyokubiri Chosen Beki muzeeyi waba agamba nti ayagala kumuzimbira kyaki nze ndowooza ettaka weeriri waka mulinawo kwata mpola mpola obwali n'emikwano gyo kyakisinzibu yakuzimba muzeeyi omuzimbire kyaki kino gwe kyowulya kyoyagala kuba nange singa nawe Chosen Beki sisawalayo bagamba nti oddire amiri okisobola gwe simanyi ngalo nakufosinga nato okudiŋŋana mamu kyoyagala kituufu bali babyogedde bwogezi badde ku live ne boogera tukinako mukakafu bakyogedde yakyogedde mikwano gya taata wa Chosen Beki ne taata we weda be boogera bino ebintu ebimu bayogere n'okwogera naawe we basuula ennyumba yani nze nagibawa kali tutalinako bukakafu nze ndowooza muzeeyi ebintu byayagala bitini nnyo kumugulya pikipiki Chosen Beki n'okola bukozi ka gurupu ka mikwano gyo owe10 owa2 owa3 nkaka sosola okufuna $5,000,000 n'ogulira muzeeyi pikipiki kyaki n'ogera ng'otandika mpola mpola kuga bino bireke kubeera nnyo mu mawulire abwana Chosen Beki ayagala nnyo amawulire tannaakuvayo kwogera naye nze ndowooza toyogera muzeeyi tumwanukula muleke nammwe abantu abalala bonna abakubaganya ebirowoozo ku famire eno bw'ovaayo n'oŋŋamba nti Chosen Beki tagulira taata we pikipiki oyagala agigulira ani kubanga essaawa taata mwagamba yakola embaga kwanjula mbaga ani Chosen Beki byonna yabikola nga kuli mu miliyoni nga mmeka ndowooza nga 2 oba 15 n'agenda n'emakka kati pikipiki $5,000,000 eyinza okumulema nze mazima gali nti abaana bange Mukama singa abataddeko omukisa mbasaba babeere bulungi era mbageza kubeera bulungi kyokka ate nange saagala mbe bubi nga bo bali bulungi nange bateekeddwa okuba nga banfaako kubanga nze njogera nga nze omuntu nze nyinza okuba nga nsaddaasa ebitundu nga 7-10 okulaba nga ntuusaako abaana bange batuuse nga wewaawo si yenze alina obulungi bweyinza okwenyumirizaamu naye at least mwana okulaba nga omwana wange mujja ku ssomero ne muteera ku lino ate nze chance gye saafuna kati kitegeeza naasi nno fe abazadde oyinza n'okulema okuzimba ennyumba n'ogaako ozimba embaana bo investi nogikola baana ng'abaana obaagaliza obulamu obulungi obusinga kubanga nze ng'ogyeko ndowooza obulamu bwange Katonda bwakyampadde ekyobugaga kye nnyina baana bange kati tekijja kunnyumira nnyo nga mutabani wange ali mu goloofa mba mpula essanyu ng'agirimu nti mutabani wange awuwe kyokka tekinyuma ate nga nze ndi muzigo tekiriiyo ekyo era nze singa maama wange abadde waali nze ndowooza nze okuzimba ennyumba nasoose kuzimbira maama wange nze okuzimba eyange yonyaka gange maama wange nasoose okuzimbira n'aba bulungi muzadde n'avaayo n'akuteeka ku nninga n'akola ne live n'ajja ku social media
ng'ate already oli brand muzaddewo olwo abatali mu kulwana. Andi kati essaawa ya leero taata era yagikoze ensobi yagikoze yawedde naye kati tuteekedwa kunoonya we forward eriki era Chosen Beki woogaana okugulira taata bino byayagala tewali agenda bimugulira otusanga ekintu ekiwunya awo tetukuba nswera ziriko tujjawo kijje tuteeka kujjawo kiri kati mu mbeera yonna kiza Chosen Beki nze musaba taata asooka amugulira epikipiki kubanga damage yagikoze yakoze eki yawedde era Chosen Beki ate naye y'omukwati basinga okwekolako damage nanti era naye kino kiri mu family naye ade munyini yeekolako damage Chosen Beki omuntu ali ayeekola obusolosolo ebintu bitategeerekeka naye ndoza adde akola oba yakola bimuwamira ebyo bimunyumira so nze nja kusaba taata omugulye epiki oba oyita mu bululoke taata temumuwanika nnyo ate ayina line bululoke ayagala kusondera kyaki ya Pastor Bugembe kataminkalabe yadde ya Pastor Bugembe ngasa jo babaddeyo jo n'agamba basobola okusooza de miliyoni 5 yagambye 5 ku 10 asoloze somo mmeka 5 ku 10 na wadde nabulidde miliyoni 5 5 oya 5 ku 10 5 ku 10 5 ku 10 yagambye miliyoni 5 ku 10 asoloze somo naye kati olaba asondera bukyali abeerawo yakasonda ebyo bina tegeze 2 ekyo si kyeŋŋambye anti ŋŋamba kyo ŋŋamba nti ye Bruno ye munaani olumala nga abagamba thank you teyagala okuŋŋamba nasondera bantu ne bagenda bugenzi era we yalesewo akakadde n'agamba mu mwezi ne ttiimu ye egenda kuleeta akakadde babe nga waddeyo obukadde 2 tekiina mutawaana mu n'agamba nti no bukyangatandika kusonda yakasonda sente ziwera mu ebyo tekiina mutawaana mu yozaayoza era kyakola nze nange ndi omu kiwagira naye kyo ŋŋamba nti ye olubala okusonda nga batambula bagenda of course abayamba bantu ate bayamba abalaki ababasolooza bw'okisobola kisobola ate olaba kyaki yenyini gye yabaddemu gyali mu gawundi agala gisondera ssente naye yenyini tesobola kuwa muntu kyabwereere service nama omayisenze tuwa mukyali gye ziraga wa Katonda wa jompe ku namba ye yesimu mutereko ekyo kigambe bafather be bamanyi wabwali senze tuwa mu kyaki ezo nze manyi zigenda wa Katonda ze tuwa mu kyaki ezo zikola emirimu gya kyaki endala balance tuweya ekiwaabo yoyo nga tuwayo zonna tuwa bakulembeze baffe ba mu kyaki waliwo akabbo ke bayisa nga kakuzimba kyaki waliwo n'ekiweewaayo nga kigenda wa Katonda tewali kiweewaayo kigenda wa Katonda tafuna ndetambeko y'amazzi Katonda wali okulembeddeko kyaki andi nkubuuzizza bwekyogamba okutegeera nti embazzi etema amala kutema muntu muti nkubuuzizza namala kwasa nku Katonda bazimuteera ku layini ki ekyo kyakibuuza nandiyagadde okumusindika kyakibuuza naye ne Pasita Bugembe alima kyangamba tayina sente zizimba kyaki talina kyovula baagize yakoze campaign naye Bugembe oyo mugagga kati amaaso ogajje ku kyaki gyagala ozimba ate ogenze mu personal life endiga zisoloze sente koza awo ziba zitandise ezo ndiga ziba buluka kuyozaayoza wamu okuwaayo sente emiliyoni nange n'aba byokola obwekigere nansana eyo n'ateekayo omutwalo oba 5 amiina nja kubawa kati abo Mukama yeebazibwa era zotegeera nti emirimu gyajja nze Pasita Bugembe simwinaako mutawaana amiina njera naba ngenzeeyo ekiwaya kijja kuba kuwaata naye nze miliyoni sigirina tebagoba sente kubanga nange naye ndoza jajja kutuwa ku accountability Pasita Bugembe ani gwe kasola ba church ng'eyimiridde ewedde eyo ya accountability ekyo kyakyobono kubanga waliwo church eyabula oba yabula nedda yabugembe at least agenza okugira nga alina waatuuse ekizimbe weekiri kati kumaliriza waliwo church eyabula mugundi awo mu rawundi umusingi eyawo esituka tesituka eka teka neeka ya Pasita Bugembe katusabe ye alina kyerabako ekizimbe weekiri yatandikako tabasabye kutandikira ku musingi kati tumaliriza miliyoni 3 zayagala kyaki gwe singa abadde atandikidde ku musingi nga weewolaba yoli yagamba obuwumbi bwe bwetaagibwa onayagala miliyoni meka 3 egwe kuba olwedde ekizimbe kyo weekiri kozi noono owo bwayise naye owandiga ne bwayise wandiga ku 2 naye basonda basondanga naye ye n'ateekawo kizimbe weekiri kati nze mbagamba mu sente za Posita mugenda kuyomba
ate walajja kuyomba. So maliza tata wachoze ni Becky. Tata wachoze ni Becky nze musaba mukadde wange mukulu munnange omuti oli mukutema omuti ate kuotudde omwana ono gwogamba guli epiki ate ojja mawuli yeno n'omukuba oba omukosa kalala nazijja wange oba omuti ya brand ndozo oli kuleva ekubira muwala wo n'omugamba jangu eka nkwagala ne mwogera ne n'omugamba n'ombulezo byoyina niyo okujja ku media agenda kusekera busekerizi oba ate jajja sente gy'okuba ate kata nazikuwa atya bano gyolese ebigambo entegeera yaabwe endala muntu alina gyategeramu ebigambo baga kutandika okutwistinga ebigambo bakugeze byotandiyogedde mulimu abatamwagala abo bo bawaddewo okutandikira n'abandi mwagadde bamuwe emiru bagamba olaba tumuwagira ne sente taata w'ebiki lwakyo nze nja kusaba muzeeyi omwana toddamu kujja ku mawulire muleke mukwatagane mpola nga nenga si ku mawulire omwana adaatera n'okutwala kafe javaazi olye ebyo natobibala ye muzeeyi bagamba yagala kafe javaazi abadde nga ajagala essanyu lyabadde alaga nga bamutwala kafe javaazi olimanyi tomukosa kozi yakazaala Choze ni Becky tomukosa nnyo ye muganda Choze ni Becky yawulirawo ninakubuuza ggwe mwe mwamutembeeta nali ne boosi wange Songa anti mwe mwamutembeeta ninakubuuza kozalwa muyitaani Songa omuwala ati nga mwe mwalinayo mwerabidde erinnya sirirabidde olowooza bamuyita yabula n'erinnya ne libula kiraga mbuuza amuza naye yabula nnyo alimba bannange so kati Dr. Kwefu Matumpa gwa ne Dr. Kabaya si Dr. ne Kojja babiri aba ni Kojja ne Kojja Kabaya si basanyufu wa Dr. Kwefu okuvaayo n'ayogera ku bintu ebyali ku show n'abateeka mu lubulu okwemula ne bamugamba tusinga kwogera by'amagezi ne batuteeka wali ne bakugamba tutandike kwogera bintu biri inspiration bintu by'amagezi tosobola kuweza ddakiika 2 ate nga zisobola okwogera olunaku lulamba ekyo kimu nze bwe bakukozesa oli ku CBS yonna bagoba ebintu byo kwegamba Kwefu bamugambye level gy'olimu togezaako kutambaala eno kuba tolina kyoli ningamba nja kubuuzaako omusajja wange David Komu bomanyi Kwefu kati Kojja Kabayo ebadde simulaba nkona nasobola kumulaba ku comedy festival era nengenda namusanga naje kaziwe kapo nemubuuzaako omusajja muntu namulaba naye Kwefu oyo ndi omu ku bantu nga tunakola story nderi mbozi mukati ne wano singa obungambye kineswa ne mukubira ne mwebuuzaako nze mmanyi ng'omusajja ategeera era mmanyi nti ategeera just nti wano essaawa ya leero Kojja Kabaya sole yanyize embunyizi naye nga Kwefu ategeera era mugezi ekyokumukozesa si nsonga kasiraba nga ayina emirembe ekyokwenkanankana ntematema mu bigambo bya Kojja Kabaya ekyokwenkanankana nti oli amusinga amagezi awo kyetaaga tupima obwongo bwabwe ate yamulabye edda Kojja Kabaya ono simanyi nnyo bintu byayina kuba naakamulaba nfage namulaba nenkola okola nalinga mulaba ku intaneti okwo naye okusinziira ku Kwefu ate gwe mmanyiiko ekitini Kojja yamuteereddewo miliyoni 5 bwamusinga okwogera ebyamagezi yetagenda kuteekawo yadde ekikulu bwetuba nga twogera byamagezi byo byalowooza nti abitegeera abyensinga tugende ku kyano yonna ye gyawulira gyayagala oba Kasuku Live oba Sakozi oba ani oba Kojja Kabaya ofiiso yonna ye gyawulira nti gyakola ki yayagala batusetingira ebibuuzo tubyanukule naye ku katewali bwabakojja mwampangula muwe miliyoni meka kwafulukuda kusinga okutegeera singa nti totegeera naye ntegeerayo kunze esigayo eri wansi naye olina bangi bosinga okutegeera ekyokubiri bw'oba okola analysis sooka otulolowooze kubanga n'analysis z'okola tozitegeera oli amajja posita gy'oyogerako kwefulukuta yabaddeko abayimbi bakomediani ne Kojja ne Ssenga okitegeera King Saka ne Juliana Kanyomozi ne Irene Namubiru lwaki tobanenya okuyimba nga ate yabadde comedy festival abadde balina kuyimba kuba bayimbi
Comedian bakoze comedy kuba baki. Nze nakoze. Gwe. Amugama analysis gwakola waba amateur. Byayogera ka batabitegeera. Omanyi bwoyogera ensonga nga oli munyiivu. Esobola kubeera nga ntuufu nebagaana okukkiriza. Bw'osa bumishoni yo ng'onyiize. Esobola kuba nga ntuufu naye abawuliza bagaana okukkiriza. Kubanga ojja kagatto. Kabaaya. Bulijjo nkasa Dokita Kwefu amulaba. Era singa adi yatugamba nti omusajja oyo byawasi bituufu. Kati kojja nakikozesa busungu. Amutedde bwezo? $5,000,000. Ye tamugambe toleeta. Batuteeka ku pano n'osinga okulizoninga. Nga $5,000,000 ozitwala. Nti otegeera naye si ku ntegeerayo. Ye ne Kabaaya ku ntegeera ya Kwefu eri wansi nnyo. Bwalina basinga okutegeera kati nga gwe wogambye wano omwebuuzaako. Kati mwe Kabaaya bagamba. Kwefu alina basinga okutegeera naye ate mwabo basinga okutegeera si Kabaaya. Andi kera kati ku bigambo ebyo eby'amagezi essaawa ya leero Dokita Kwefu yakyasinga okugera eby'amagezi kojja Kabaaya. Kubanga kojja Kabaaya kojja. Era yogera by'amagezi abuulirira bubuulirizi bantu. Ebigambo bye nenga olwaba byagala. Kati tajja tugamba nti yamusinga okwogera eby'amagezi ng'ate ye byaddayo gaba tubiraba ng'abuulirira bubuulirizi. Kojja Kabaaya ng'ebadde nti simumanyi saagala kumuwaayira. Naye byenjogera si bye byenkomeredde. Ayinza okuba nga bwe yadde ategeeza byanfuna. Nti tamwenkana nga kyeyadde ategeeza kojja. Ng'ege nti simumanyi. Ayinza okuba nga natuuka Kwefu kafande koota. Nga weewaawo simumanyi. Naye nakubeera ebyobugagga bye bw'abanga adde abina ebinyo yogedde $5,000,000 naye yandi bitugambye. Birabika byakkekwa. Lwaki ogamba byabuko? Anti we yagambidde $5,000,000 yalagenda investi n'ekizimbe egundi. Naye nga asobola okuba kojja Kabaaya naye ali bulungi kuba nzisinkanankana naye. Nze ateekeddwa okuba nga nsinga. Naye ŋŋambye ebyenfuna abanga yadde ategeeza kya ssente nga simufunye bubi. Tatuuka Dokita Kwefu afande koota. Nze n'abantu bangi biva mu Dokita Kwefu oyo. Ng'amulengeza lw'amatu ge n'obupale bw'ayambala n'akubaako ebikalu. Abantu abamu Dokita Kwefu byalina bye banoonya. Abantu abamu aboogera ku Dokita Kwefu ng'amukkakkanya byalina bye banoonya. Wano Kwefu muyivu. Yaneka diguli akalina yakakoonona n'omukolo naguliko. Ekyokubiri alina omulimu. Bamukozesa? Yanti gwe mulimu ono kyeyagaanye. Ffena batukozesa. Ekyokusatu mwami mufumbo. Era n'omukolo gwe waguliko. Oweekitiibwa Katikkiro yaliko omugenyi omukulu yali mwami Kyagulanyi. Naye Kyagulanyi teyajja waliwo kifaananyi. Embaga nagiraba. Era ne meeting natuukayo. Ekyalibadde ng'ekyokuna Mukama akyamuwadde obulamu. Bombi. Kati kojja Kabaaya namulaba ngenda kusajja ne mubuuzaako. Ebigambo byavaamu eby'amagezi kojja Kabaaya byebyo okusinziza ku mulimu gwe gwakola. Wabula ekyobulaba ekiriwo nti Kwefu ensobi gye yakoze ekintu kyenyinza okumunenyeza. Sinaakola bya Kwefu lukuta, sinaakubirabako. Ensobi gye yakoze Kwefu bw'abanga yayogedde ku kojja Kabaaya n'agamba nti Abetex aleeta abantu abawemula. N'akolako erinnya kojja Kabaaya kye yakoze ensobi. Kubanga Dokita Kwefu ogwo si mulimu gwe. Omwami Nnyombi Temba akulira UCC ndowooza department ye. Tayogerako yadde. Awali omulimu tafunyizaawo ngalo. Muto wange Daasi njawo nti tuli mu bizinensi. Kitegedde bulungi. Buli oba era n'okola statement nga nze nzikakkanya oba oyingidde bizinensi yange. Kojja Kabaaya ebigambo byali mu kwogera ku Kwefu lukuta. Abyogeza obulumi kuba oli yadde amukakkanya ku mulimu gwe. Kubanga ye kojja Kabaaya abantu bano omuntu alina kyasinga ku munne. Oba ayita omuntu ayogera ebigambo by'amagezi okubuulira abantu Kwefu yagenda.
oba yitako jja asobola okubuulira abantu Kojja Kabaya yateekeddwa okugenda kati buli muntu wa mugaso mu department ye so mu byonna kwefu saagala akantu kamusike atandika okuba nga asala ine etali yiye guno omulimo gwa mwami Nnyombi Ttembo ekyokubiri Kojja Kabaya si asoose okumula ku internet kuno okuvuma okuwemula wano waliwo omukyala atuula asaba gumulukumba kuteeke mu group akola ki atuula asaba omutwalo gumulukumba kuteeke mu group njagala kwefu naye ajja amwogereko waliwo wano abaana balinganga 5 saagala kuyisa mannya gaabwe mukamwa bawe mudde buli kyomanyi ku nsi ya Mukama nga bali ku internet bali ku internet ate bali wano mu Uganda njana mu kwefu asooka abogereko so kati kwefu ng'egambye saalabye video ye ayinza okubanga naye yabagasse nga yakoze Katambi John ekirandi Dr. Kwefu mwami Abetex nga akola line-up y'abantu abagenda okumukolera Kwefu yali amumanyi tiyamusa ku kipande nga atalina business nga tajja kumukolera nassawo Kojja Kabaya agenda okumukolera ekyamazima Kojja Kabaya wajja kusaifa ino mu yasika kwani naliwo era nali ninzenze kuba yali yastage nga njya kulaba ebintu byakola abantu babyagala ekyo Kojja Kabaya to be honest abantu banyiga bunyizi ngoze twali yadde yennyenya yadde n'omu era yava ku stage nzenga ne mugumyako ne mubuuzaako awo nga manyi nti ayinza okuba nga yeeraga nga basere bwe babeera naye nga musajja bambi mukakka mu down to ash talina mutawaana naye nze ndowooza olunaku lugenda kukya Kojja Kabaya olwa kiwetaaza kwefulukuta lwaki si Saidi eri nga Kwefu yeeta ali kati ekizibu ekiro kati gweyagala onjogera byagala kuwulira ate singambye bugambi zonna Saidi olunaku lumu lugenda kukya nga Kojja Kabaya wetaaga kwefulukuta olunaku lumu lugenda kukya Dr. Kwefu nga kiwetaagaza Kojja Kabaya obanga owasiza nga wetaaga Kojja Kabaya abuulirire mukyala wo kubanga gwe mulimu gwo obanga oyagala abuulirire abaana bo so nze ndowooza buli muntu ateekeddwa okuba nga yeetaaga mulala ate Kojja Kabaya Kwefu ayinza okuba nga yalese ekintu kino nga tekirese mu mutima mubi oba oliawo nga wamufunye bubi anti ndowooza Kwefu mu kwogera akavidiyo nakalaba okankanonyiza ne kambula yagamba noddira posta gy'olanze ya comedy n'oteekako bakojja n'oteekako basenga naye ndowooza Kojja Kagatto Kojja Kabaya yayagadde kukyusaamu mu kintu kukyapulodinga kukiteeka oba waggulu kubanga bakojja banyiga tebawemula ndowooza n'ebigambo ebyo osobola okubanga bikabikako naye nze Kojja Kabaya sinza muvunaana kubanga sinze mwami Nnyombi Ttembo kitegeeza Kojja Kabaya alina abawagizi abamulaba era baagala ebigambo bye nze ebigambo bye mpuliramu ebyo byeraba ebigasa ebirala nenkola ki nembireka naye bano bonna ekirungi bantu bakulu bayivu ekimala naye oli omulala naleeti yayombye ennyo ye yasoose n'agamba kammale mukuweemu bamukutte kakota bajja kumutta nze ndowooza internet eno tetusika nnyo bamukutte kakota ekyabo omuntu aba si mukwano gwo tomwogerako omuntu aba si mukwano gwo tomwogerako waliwo abantu nga baagala okwogera ku bantu nga tebaagala kuboogerako ebintu bibiri byawukana omuntu aba si mukwano gwo Dr. Kwefu ebyokwogerako olina biyitirivu wabadde show ya ngoma wabadde osobola okutematema ekimu ekyasazeemu Abetex show ya ngoma yabadde ya wiiki bino byetwogerako byeri wiiki byeri wiiki wabaddemu ebintu ebirala bingi balamu ali eri ali mu kukola akwata abantu wabadde oteekeddwa okwogera ku ebyo wamulabye ng'abala omuntu we yavudde ku 43 yagenze ku 45 kavire tonakalaba ye kali ku internet kazo inze bagamba oyo omwana omu gwabuuse kitegeeza bwe bawera 10 baba bali 10 omu naye nga omulimu omwana gw'obuuse omuntu nga si mukwano gwo tomwogerako muleke Dr. Kwefulukuta Kojja Kabaya muleke akola ebintu nga waliwo Kabaya bo naawe okola ebintu mwenna muli bamanyi muli bakabyera ensi ebeetaaga kubanga omuntu alina following ye era emukkiririzaamu ate bannayuganda tebaagala nnyo ebintu by'amagezi tulandize video fete zitambula nnyo twazitema naye nosanga ezabala bazitemi kati bannayuganda oba abantu betukola ebiseera ebisinga tufunako abaagadde okuwulira ebintu atagale ntubaleka
era nzolwa abantu bangi nga mbadde nyina olukusa bwesobola okuba ku internet ng'olina naye sobola kuba kati era n'okubogerako sisobola nga ndaba ebigambo byayogera sinza kumukkiriza abyogere ku internet n'olwokuba nti mwami Nnyombi Tembo gyali tawulira Luganda wa Luzungu bayogera mu Luganda kanesinza kumunenya anatawulira Luganda mwami Nnyombi Tembo erinyo ogambye ani mwami Nnyombi Tembo jake kya mwami nerine lisembayo wano wakati lidi yani Nnyombi katimanya Luganda lumanyi bulungi alaka asobola kubanga Muganda era nga muna Uganda naye nga yakulira mulabyeko emirundi mingi ng'akola videos ng'ayogera Luganda nze mbadde manyi nti awulira Luzungu kibalti ebigambo biyitira nga ku internet kuno nga tabafaako naye ate ye regulator naye tulina mwe bagwa director wa ethics omukyala akwasisa empisa bonna abo bawulira Luzungu barabara babyogera mu Luganda kati nalabye kojja Kabaya alina n'ekivvulu ku Supremacy mugende mumuwagire obanga 13 ogw'omwenda oba gwa 10 okuyingira emitwalo 5 posta nagirabyeko nange ngenda genda ebitwagala ebitwaliriza obudde gundi yaguze ennyumba ya kadde ka dola Uncle Bebe naye yagigulidde mukyala waddagala agigulire wuwo n'agamba ngikuwadde anti twali wano twetwogera naawe nti bwe tuba tutunulidde abantu abasinga okuwa ekitiibwa famire zaabwe ne bakyala baabwe y'omu ku bo nga buli kimu olabira ddala mbaakikolera naye yaleese akavuvuŋŋano ku gundi ku kitimba kaki tonasasula banno oli mugula mayumba biki nalabye eriripazo ng'avute nagamba naye mundeke temunjokeza tebannatusasula naye ennyumba yo bagiguze mundeke bayinza n'okunzija ku lisiti kati n'abalina ovayo boogere batya nti waayo ennyumba gye waguze eyakakadde ka dola ffe nga tonna tujjamu kati woyogerera anamba bali baza ayogera tayogera muyozaayoza ajo baga atalina nnyumba bulijjo ayina nze muyozaayoza olw'oggulira mukyala we mamizowena ennyumba n'abaana ze property z'abaana be muyozaayoza kubanga mu bulamu bw'ensi buli musajja alina kyeyeetaaga enzange kyeneetaaga mukazi wange kubanga ali mirembe nga waali atebenkedde nze ku ekyo muyozaayoza de sikkanya naye mu nsonga ezimu naye nze muyozaayoza oggulira zoona ennyumba era mbaagaliza obufumbo obulungi Mukama Katonda abusseeko omukisa mbaagaliza Mukama awangaza abaana baabwe ne bwe banaazaala bonna babeere emirembe bano ababanja tobasasula ate ekyo omalizizza bubi abasasule nabo bafune kye bagula kati abasasuza ekigenda tebanaakuzimuwa wanaabakuwadde ssente bawe naye kati panabo batoyina tobasasula baleke boogere bajja kuteerera kubanga simanyi agulimenti yawe yawandiise n'agamba 1 working with not in but with kitegeeza titali munda naye akola nabo working with bracket not in but with the biggest spender bracket government because it always has the biggest budget. Secondly, stick to your plan no matter how long it takes. Consistency. Third, know the difference between assets and liabilities and always focus mainly on assets. Finally, wuliriza nnyo n'okuwagira President Museveni. Nassaako omukono big size. Nze simanyi agreement gye yakola n'abaana abo. Era ebyokuba wagula ennyumba y'abantu baleetamu ebyokusasula abaana. Era ebyokusasula kwabwe n'omulogo baali bakola nze sigumanyi. Zino sente yaziguze ku byabwe. Nze nkakasa Bebe Cool ng'oggyeko in fact wano mu Uganda waliwo kati abantu basatu be nnalabye abasaka ssente mu gavumenti ng'ali muntu ogu nga tagenze mu gurupu asooka bamuyita Bebe Cool, owookubiri bamuyita Mohamed Kenzo, owookusatu bamuyita Abetex Musinguzi. Abo basatu basaka ssente mu gavumenti eno nga tebaliko muntu mulala yenna. Kati abalala bonna babala kwekwata bitole.
kubanga Bebe Cool abadde ebbanga lyonna ng'asaka ssente mu gavumenti ng'ali bwogu, ne Kenzo bwe yajja abadde ng'asaka ng'ali bwogu, kati ye mwami Abetex. Kati Bebe Cool asobola okubanga ne ssente yafunyemu ennyumba tezaavudde na mu gavumenti oba oliawo. Kubanga ekisooka muyimbi, ekyokubiri Munnayuganda ateekeddwa okuba nga atetenkanya, asobola n'okubanga ye baamusasudde bye yakolera mu campaign. Ate Bebe Cool takoledde campaign eno, takoledde gavumenti eno myaka gino 5 gyokka. Bayinza okuba nga bamwateza 2016 nawo kumpi kitegedde bulungi ng'akyabanjayo n'emabega. Kakati gwe wogamba nti era ekizibu Baganda bagenda okusanga awo kwe kubanga fokasi yaabwe yonna, essuubi lyabwe lyonna, ebirowoozo byabwe byonna bibali kusereza Bebe Cool. Kyokka muzze leero kubanga ogaana owulira nti gavumenti bagibanja ssente ziri myaka kati 5, kakati gwe tonna nakoza mwaka. Bayinza okukusa mu bajeti y'omwaka ogujja oba guli. Kati Baganda bange bonna abaagaana ne bakola, sibagaana kubanja kuba bimwakola nze sibimanyi, naye gwe mubanja kasita waali talina waalaga, talina gy'agenda kulaga. Kyamukisa mungi oyo obugagga ayongera kutuuma mukwatagane naye habule ssente zivaayo ddi. Kyemmanyi namukiwe nti ssente bazimuwanga, kubanga singa baali bazimuwa bano singa batugamba ti ssente zaffe bazimuwa zo zaguzeemu ennyumba namwe temulina bukakafu tibaali bazimuwadde. Abamu mu kampeyini eyo gye mwali obawuwa kakasa bafuna enamba z'abasirikale, mubakubireko mubabuuzi. Ate abasirikale bakola mu finance. Ate nze mmanyi wamugwe mu finance wa mwami Mujunyi mubuuze nti ssente zaffe mwami Bebe Cool bazimuwadde. Naye mwe mulinga Abaganda Bebe Cool tagenda kulya nnyama wakola okuba nti mumubanje mweyiwa ku State House. Ate ye yabakozesa. Twali twogera luli Kasodde. Omanyi nze ne ngamba nnyo abantu Uganda eno ogiraba nyangu ya kuwuddisa bantu n'ofuna ssente. Era Uganda we wantu w'omuntu ekyasiza okufunira ssente ne batakubuuza ddaasi wazijjeewa. Mwami Kasodde yakola interview ng'aga nti okumutwala eri baamukaka bukasi teyamanya. Nzirayo Mwami Kasodde ng'alina minisita Kasolonga essanyu ly'alina ne mulaba ne gundi ng'amuyise. Njakubuuza minisita Kasodde Nabbanja ng'amuyise. Njakubuuza Mwami Kasodde ne minisita Kasolonga bakasa omukwata mu ngalo. Nakulabye nga minisita Nabbanja akuyisa gy'oyimbe n'okuyimba n'ogaa nti oli musanyufu. Era bwe gyotyo ni minisita Nabbanja akola ki? Akumanyi. Bannange temuddiisa bantu. Kasodde wayimbanga ennyimba ng'ennyimba z'oyimba oyaba kuyita eggulu ne bigaana. Era wayimbanga ennyimba ng'ozisindika eggulu ng'olina ennyimba endala. Sale ng'azigoba bugobi ng'agamba yimba akanya kuyimba. Bali basalawo nga batiisatiisa General Sale tugenda kuyimba ennyimba eziva gavumenti nga bagamba muyimbe n'oba yakaseza studio nja kukusindikira ogende oyimbe. Kasodde ne bigaana n'ogenda ku kyeyo. Wano Kasodde y'omu ku bayimbi abasinga ennyimba z'emikolo. Ne Baganda baffe abo oba Bosere bazikwatanga ng'ezigaga. Era nalabye era bannange obutamanya buno ndwadde embi. Nnyina gwe nalabye Fuutu Soja ng'ali mu kunnyonnyola Kasodde bambi nga wali mu buwambe. Oba abantu abamu emitwe gye bayamba kuwummula wansi kwebaka. N'ateekawo ne vidiyo ya Kasodde awo. Sinyina bintu byonna ebyo mu Uganda ne ngamba oba nze mbiraba obubi oba nze mbiraba ntya. Kali nakola nkiyasa eggwe ngenda kujja wano ngukolera analysis engeri gy'ofunamu ekisaawo ekyo ekyekkololo ekyeruko. Awo tujja tukawo nga twagala ng'ewedde twagala manesitule tuli mu kyoyi bwaggwa bwetu enkeera mbalage ttamu zande condition engeri gy'oyinza okukifunamu. Daya si Uganda we wangu osobola okufuna sente batakubuuza ozijjeewa. Gundi baamuzizaayo mu kkomera ebweru yasozeeyo ekiro kimu baamuta leero ekiro n'akola olukuŋŋaana enkeera ng'ajja e Kampala omwami Muwanga Kivumbi ne bamubaka. Daasi kankula ekintu kimu muganda wange. Tewali muntu musiru asobola kukola nsobi bbiri mulundi gumu.
Right. Otakyaba abana kyabalirwa mu basiru. Abamuki. Simanyi kyoyinza kumuwa. Nze dayasi basiba ennaku 19 olumusinze ennaku 20. Naye omanyi nti nyinga gwe basiba emyaka 10. Right. Nze nagenda okuvaayo nga Kampala z'emabega emyaka emirala 10. Kati Muwanga Kivumbi bamusibye emyezi bagibadde 6. Ateekeddwa okuba nga ye okusinziira ku nfuna ye egyo emyezi 6 azze emabega emyaka emirala 6 oba 10 okusinziira ku buweereza bwe n'ekifo kyalimu. Naye bangambyeko nti Muwanga Kivumbi bw'oba yasoma bwa looya. Looya. Wali looya nno musiru, buli looya abeera mugezi. Muwanga Kivumbi we mugezi bwe kyoba omanya. Ate bannabyabufuzi abasinga batono nnyo abakola ensobi nga kigenda kuddako. Bannabyabufuzi abasinga buli kintu bw'ojolabanga ensobi aba alina ensonga lwaki akikoze. Kati tolowooza nti Muwanga Kivumbi yabadde musiru nnyo okuva mu kkomera najja n'akola conference n'ayogereka byayogedde yadde alina gy'abitwala. Yadde alina gy'abisindika. Era nga n'ekinaavaayo akimanyi. Kubanga omusango gwa Muwanga Kivumbi gwabaddeko obadde gumulabye gubadde musango ki? Economics. Si lawyer. Yasoma ki? Economist. Abadde ku musango. Anti omusango twatuuka mu bamuteekako, if I'm not mistaken, gwali gwa treason, something like that. Kule munsi ye. Naye tujjukira teyakola statement ku gundi. Era ekyali kisinga batawaanya n'abantu tebali beesibyeko omuntu mulimu mulese mu kooti kuba ogwasooka baali babuliddwa ekyomugira nga teyakoze statement ku gundi ku poliisi. So bibadde awo nga bibuzaabuza biti okusobola bamuwadde bail. Bamuwadde bail ne bamuzaayo yakoze hate speech. Yensuubira nti bagenda omuteekako. Nkugambye omusango Muwanga Kivumbi gwe yabaddeko gwonna ogubadde gwamusibya ogutankanibwa weyagutadde obamutadde bamweyimiridde najja ewaka. Byonna ebigambo ebyadde byogerebwa ebiva mu kamwa ka Honorable Muwanga Kivumbi tiyabadde ensobi. Kikulimba nganze yabaddeko eruza guno omwaka. Kakati Muwanga Kivumbi abadde kitaliya tabadde luzira. Awakyasinza okubeera awabi ennyo. Kitaliya? Owakyasinza okubeera awabi tiyandyegombye kuddayo. Kati bannabyabufuzi tuteekeddwa kubalaba bulabi. Kubanga one talina nsonga yadde mwogeza bigambo ku muwoozi. Talina nsonga alina obulumi nga buva ku ki? Ensi etambula bulungi. Munnange Mwami Daasi, ensi etambula bulungi, ffe tutambula obubi. Ensi etambula bulungi. Nakugamba nti tunyigiriza mu Uganda tuli bulungi n'ompakanya n'ekikunnyonnyola bulungi byagala okufunikira nga tukwataganya. Essaawa ya leero olakuta mu kkooti nga Muwanga Kivumbi bamutadde yate ateekeddwa okuddayo. Ndowooza omusango gwadde gukyatambula. Yateekeddwa okuddayo. Era wabawo ne bakansolinga nga badde bakuta munnange musango gundi toguddamu biki ne balooya bennyini bamunyiigidde. Gwalabye nga boogera ekigambo n'ekimu. Kubanga emisango gino gye tukola egy'okwogera biki ebyo ofuna abantu bangi abakubuulirira, ofuna abantu bangi abagamba tokiddamu, ofuna n'abakukyalira eruzira kubanga nyina abankyalira. Ng'abamu kuba bakukyalira mikwano gyo, abamu kuba bakukyalira bali mu gavumenti kyobadde okola kirungi genda mu maaso, wovaayo jangu mu woofiisi yange, ebintu weebiti. Twogere. Kakati olaba level yange nze Kafenyera ebbuga lya LBC nafuna abankyalira
n'ofuna chairman w'ekyalo LC1 nga gwe tofenti akumanyi obola ne bakuyita oba oli awo ng'ozze ku kkooti n'ajja ayambadde masiki oba n'asindika omuntu n'aga nti gundi agambye soma akabaluwa ako era gundi agambye mukubiri n'okuba bagamba alo yenze Lubuwa David abadde luza mwami David ko musibyo tasebo ndi kankude give him just 5 minutes oba oli awo nga zeemu akubye naye nga wakunnyonnyola status ye n'ogikeberako nga tokkiriza nti yeye katoolo kyava gamba jangu ku office n'ogenda agamba ebintu bye twabiraba naye kaakati gavumenti okusizanga weeri eteekedde kukola kino biveeko kaakati ate muwanga Kivumbi das tebakulimba tewali muntu gwe bali basibye kufa aboogezi nodda n'okulansobiye taliiyo okuggyako ng'agenda kukola ekyobusibe emirundi emeka naye gwe weegendereze yenna buli alinya bbaasi eyo etuyiseeko okuma ebigambo bibeera byakkekwa be bali abantu b'ofuna beekuka kubanga abantu babakyalira kati bagamba ebyo gwe omuyimbi ovayo kakati muwanga Kivumbi ekyamazima kiri nti nze oluwa ddembe okunnyiigira naye nze siza kumusaasira ku kyamuguddeko saagala kulimba bantu kale kubanga eyali alumiddwa ku musota bw'ogulaba ofutuka kubanga engeri gy'oyingira nze ekituufu nze ddaasa mazima geetaagisa nosaa kulimba bantu nze gavumenti ya Museveni sinza giwagira nga ndi mulamu ng'ategeera bulungi kyokka siina lunaku lwe nsobola okukola statement yennange evoola mukulembeze yadde mutabani we sikisobola wabula nsobola okwogera byenda ebitagenda bulungi mu maaso kijja n'omuwoozi kituufu kiri nti okukwata Erias Lukwago mu nkwata bwekyo ekyo si kituufu mwami Erias Lukwago ali mu levu gwe bawandiikira ebbaluwa neetera ku poliisi neŋŋamba nti jeno mu nsi yaffe ekula oba mu nsi gy'ogenda okukulemba ekyo si kituufu naye ate sisobola kudda gwe jeno muwoozi kino kubanga ekisooka oli CDF w'amagye mutaano wa mukulembeze kakati gwe engeri gy'okwata microphone yo olw'okuba abantu bakuŋŋaanyaawo olwoga akozi mumuyitaani esiriyasire n'ogamba nti malayika emawuti kwegamba mulimu ebitono nga mu Buganda tebiriiyo zida zisobola okuba nga sikuwaga naye siza kukwagaliza kufa kyekirimu Kyagulanyi kyeyagamba bebekumugamukubya amasasi yagenda mu ddwaliro n'agamba nti omukyali tetukolagana naye mwagala mulamu era nze okukulaba njagala oveeyo tutandikire awo empaana zaffe kakati ngeri gy'oyinza okugaa nti ndaba naye malayika zimuyita kibawase okuggyako nga muwanga Kivumbi nga gw'oyina ky'obadde ogoba wano ffe kye tutaategedde naye tewali muntu mu ssimu akola nsobi bbiri mulundi gumu ate nga Honorable Muwanga Kivumbi tumubalira mu bantu abasiru musajja mugezi kale wetu wetu badde mande ya leero Davicom tuddamu okuyisaamu akala ogira ku gundi ki kabonero ki siina kabonero siina kibiina n'akabonero toyina okay tugera kuwagira Davicom kubwa chairman LC1 Kiyembe nze ngena kubanga abantu bonna Kiyembezo we naleeta akabonero gukota yagala tonzije kakalulu I know ida sefuli ya fena tufumbe kube Jambia ibyagala tubitemeteme nedda Jambia yateja kulaga kirala leta sigiri leta sigiri baiza tufune sigiri ndo teka ko sigiri akabonero sigiri buli mu makaga ino fumba naye nga yona gyoli gyowangalira alaba video eno twetaga sereza ebipande tulina bibunya buli wamu twagala tutimba ebipande buli wamu tugenda kubitwalako e Masaka